ngenze Ronald Musoke nga tuvudde mu kitongole kye bayita Uganda Reinsurance Company otwawira omutawana ogwagwawo mu Kiteezi naffe ne tugamba nti katulebe engeri gye tusobola okuyambamu abantu abakozebwa incident eyo yabaawo era mu ngeri eyo ne tusobola okufunayo ebintu ebitonotono bye tusuubira nti binayamba abantu abo mu ngeri emu oba endala. Era twebaza nnyo KCCA okuba nti naye yakkiriza okuba tusobola okukwatagana nabo tulabe engeri tusobola okuyambamu abantu abo. Tufunye ebintu ebitonotono wano bye tugenda okubakwasa tulabe nti nno binagira nga bibayamba era bwe tusobola okufunayo n'ebirala byonna nabyo tujja kubireeta. Mwebale mwebayire. Tweyanzizza nnyo ssebo Mwami Musoke ne ttiimu yo evudde mu Uganda Reinsurance Company. Zamanya nze Shira Birungi Gandi nga nkola nga director w'ekikula ky'abantu n'ebintu mu kitundu community services nga ndi wano nga nyimiriddewo ku lwa KCCA era nga nyimiriddewo ku lwa executive director wa KCCA Mukyala Dorothy Kisaka nga directorate yange yaweebwa obuyinza mu kukulira ekintu kino ekyokuba nga tufunira obuyambi ababuddamu. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza aba reinsurance ebintu bye batuleetedde mu bungi bw'ebiti bingi nnyo biri assorted, mulimu emmere, mulimu engoye, mulimu engatto, mulimu ebyokuzanyisa by'abaana nga batudduukiridde okuyamba bannaffe babafuna ekizibu ekiteezi. Mu bye baleese ekisinza okunsanyusa bye byokuzanyisa by'abaana. Tubadde tufuna ebintu bingi okuva mu bitongole eby'enjawulo naye tubadde tetunnafuna nnyo byakuzanyisa by'abaana ate ng'abaana nabo gye bali bangi nnyo nga tetumanyi engeri gya kubakwatamu kuba tebali ku ssomero, tebali waka ng'embeera yaabwe ejja kwonoona obwongo bwabwe. Ebyo bye mulonze byonna byonna ebyokuzanyisa by'abaana mukoze kirungi nnyo era mukulu. Nsaba nnyo okukwebaza timwebale kudduukirira KCCA na kubeera na mwoyo gwa ggwanga okwagala eggwanga lyammwe Uganda era ng'eno y'entandika y'enkolagana yaffe nammwe aba Uganda Reinsurance Company. Mwebale nnyo bassebo ne bannyabo. Better picture? We have a better picture now. Okay.